naye mwe bannaye omusajja mumwagaza ki? Omusajja munaamukubya pressure ku luno omukubi w'oluseke walayi tagenda kuvaayo nalo. Museveni oluseke tagenda luganye. Omusajja kye mumukoze tagenda kubasonyiwa. Ate kino nkibabulya temudde e Uganda. Temudda e Uganda mwena abadde ku airport yawo. Omusajja kye mumukoze tagenda kubasonyiwa. Omusajja asooka n'akwata abawalabu bano n'abaleeta mu Uganda. Weyadda mu Uganda we yabanjulira naggagga waayo gwe bayita Miss Kigundu. N'abagamba Miss Kigundu is worth $1 billion. Abalabu bano ne bagalengera ono fala. Ono alowooza tuli basiru. Agenda kutusiriwalyako sente ne bagano zi investingayo. Koye kale. Kandete Nabbanja. N'abasindikira Nabbanja. Nabbanja ne mmusabula bubi nnyo. Ne mmuyisa bubi. Okitegera ekintu ekyo. Nabbanja akasente ne kagaana. Nabbanja naddayo n'amuga abaana ba people abansabudde. Koye kaneesitukire. Master w'oluseke, kabaka w'oluseke, ekimukaddiiza omusajja oyo okutuuka n'okugwa olubege nti side emu ya freezinga. Museveni yasanyalala lwakuba luseke, embwa ekuba oluseke. Anti bwekuba oluseke yeeyiguliza bweti ne yeesigama ne yeegaziya bweti ebigere n'olowooza eri mu ofiisi yaayo. Okitegeera? Egaziya byeti ebigere n'olowooza nti si dictator e Uganda. Okitegeera? Ng'agaziya bwati ebigere kumbazze kusabiriza. Emyaka gy'alina baamini bajjangawo nga bazze kuyamba. Mu Saudi Arabia bajjayo kuyamba naye n'agendayo kuba luseke. Kye mumukoze? Allah! Yakuta abawalabu be ku luno Nabbanja we kyagaana. N'asooka n'abakwata bwati. N'abagamba e Uganda tuyina ettaka. Tusimba emiwogo girine gibala. Okitegeera wakati abawalabu bategeera muwogo. Yamuwandikidde speech leero amusse. N'abagamba ngenda bbawe ettaka. Nine mwanyi naziwamba ku bannansi mujje mutekeyo sente. Mama! Kye mumukoze? Anti kati jjukira abawalabu bano ne ba investors bayita bati okuinvestinga sente mu gavumenti egenda okugwa. Bakimanya nti eyo losi gye bakoze ensonga lwaki Russia ne China tena investinga sente mu Uganda. Ayina no waliwo gundi esayiningiddwa trade agreement esayiningiddwa wakati wa America ne Bungereza. President kave mu America ze njibaleetere wano njibabuulire. Buli agenze mu BRICS trade agreement ewedde. Kakati simanyi mugenda kaaba. Mukuta akasajja ne mukalaga nti tekayina kye kali ka dictator. Okitegeera ekintu kino? Eyo airport gye muliko ye entry route y'ensi yonna. Nkiddamu eyo airport gye muliko ye entry route y'ensi yonna. Eba nange tugenda joga mu Uganda. Mulumbi abawalabu ne mbajogera ku airport yaabwe nga tannagituulako, tannabeera president. Airport n'esanyalalamu awo. Mulekaana people power awapacho kabalabu abo tebakkiriza kulekaana. Amateeka kwe gamba mugamenye ng'ono ne mulaga nti ne mu nsi yammwe ono wabeera ali president osooka nodde ebbali ono yabeera president kati sebo his excellence Kyagulanyi president wa UAE. Eyo airport ye entry route y'ensi yonna. Buli nsi gy'oyagala okconnectingamu awo kati kwe gamba ennyonyi zonna ezigenda mu nsi temuzibazeemu magezi. Bannansi bonna abagenda mu nsi yonna tebalina magezi. Ono ye president w'ensi yonna. Wali ali Abu Dhabi eyo wuno anti mulaba. Oluseke ali mu luseke. Oluseke lugaanyi. Abaana balulinyemu ne kuluno. Anyway, respect my people them. Thank you abana ba people power. Ono omukubi w'oluseke yagenda kakasa. Kakati ndowooza era abalabu bagenda mugamba sebo. Todda wano mu UAE. Twajja e Uganda n'otulimba. N'osindika Nabbanja n'atulimba. Kakati nawe weesitukidde abaana bakulazeeko nti sigwe president. Ani gogenda oteeka mu losi ku gavumenti egenda okugwa ffe tuteekemu ssente zaffe. Okitegeera ekintu kino? Kabaka w'oluseke leero. Omuntu watuka okusanyalalako sayidi lwakuba luseke. Looni nejja n'agibbako obukadde 280 n'abubba. Nti oluseke lwange yo njawulo yange. Baba mumulazeeko. Respect my president. Abaana ba UAE president waffe mumukwate bulungi please. Is the next president. UAE government, please. That is the world's next president. Oyagenda ofuga ensi yonna. So, mutukwate bulungi abe UAE. Respect my people, them respect the foot soldiers and all the fighters in UAE. Naye bannange, Museveni. Eno generation indalamu, nze nagamba. You are dealing with a different generation with a different style. Just back off the old style. The old fashion bano bama badinsereko simanyi bampuga de mapuga simanyi bano ba munyagwa simanyi zendi katogo
Nze ndi Katogo ntokota wensirira eyo yokutiisa fete bakyatutiisa. We are another generation not ready to deal with the faked generation. So respect all the fighters. Welcome my president UAE. Na Saudi tojja. Thank you. Saudi katika binsabule naye mugeza ne munja Samira.